Julize bulungi enoya abiri munana ndozo gina nkwakirani minister of nawe kawu ndaje waliwo abatamanya Lands Act ya 1999 section 59 egamba nti awo ofuneko lisud kiriba kigamba ne President Museveni yagambye free kakati tusibirira fufu tulifufu yerangi yesaba tulyoke tutuuse obubaka buno eri abantu ng'olyezezezezamakwenge batyo. Honorable Dr. Musa, Detective SP. All the stakeholders of Kyankwanzi are represented. Ebibuuzo bya oluli nze yabigamba bagamba lungi mbeera DEO isomero ne lifaanana bweti nenzigambula inspection leero n'ewiikijja n'enkomawo n'omwezi ogujja n'enkomawo. That's the school. I wish you well in Kyankwanzi. Okay. Tenda maaso ne agenda nga bwe tubadde tuli nenjagawo kusaba chairperson nti bwembamba ezansonga bino si byaffe, bino bintu bya President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yalwanirira ne Kyankwanzi kyetuze tujja wano. Sanyo Honorable Minister of Sport for Lands,
SPA, Madame Balungi, observed. Basebo ne banyabo mbaniriza nnyo mu kifo kino mwebala okujja mu bungi basajja. Erinnya lyange nze Kabale Peruth, second deputy RDC, Kyankwanzi district. Honorable, in late, but we were given wrong information because your advanced team arrived at our office that you were at the door. So when we got late information, we had to rush here and we have come. Honorable, from the district land surveyor, there is also a file. I once again welcome you to this district. With those few words, I'm requesting that your office, so that we solve these matters, eziyinza okutta akalulu ka muzeeyi ng'abantu bekwakadda ku payroll naye bwe boogera nti I accept ate ne mbasasira because just here to serve you people and you should feel comfortable with us. Kubanga, Honorable, thank you so much for coming. Once again, my name, Peruth Kabale Second. Feel comfortable. Thank you so much. Maybe before, I wanted to introduce my team. My name is Bakutte Enoch, Deputy Cow. This is my first day here. Welcome, Minister. I'm Katono Eva, the District Education Officer, Kyankwanzi.